Mu byasa ebibiri ebiyise, eggwanga lya South Sudan teribeerangako na mirembe era nga n'ejjo ly'abalemu olutalo bwe lubaluseewo, abanoonyi b'obuddamu buli lukya beeyongera mu Uganda. Omwogezi wa Pulezidenti wa South Sudan Ateny Wek Ateny agamba entalo ezizze zibawo mu South Sudan zireetebwa amagye magwira kubanga ensonga ze gayingirira tegazitegeera. There is something calling itself UNMISS, United Nations Mission in South Sudan. They say they are providing civilian protection. Whatever happen inside is their responsibility. Ateny Wek Ateny agamba abanoonyereza abaatwalibwa ekitongole ky'amawanga amagatte okunoonyereza ku lutalo olwaliwo mu 2013 bakomekkereza nga bagamba nti olutalo olwo lwali luva ku njawukana mu mawanga kyagamba nti si kituufu. South Sudanese are better to be left alone to deal with their issues because they are the one who knows how to live. The coming in of the foreigners who are ignorant about our situation is the one that is aggravating the situation. Mu kiseera kino bannansi ba South Sudan abasoba mu 200 be badduka mu ggwanga lya South Sudan nga kati bali mu mawanga agaliraanyeewo. Wano mu Uganda waliwo abasoba mu 60,000 nga be bali mu nkambi z'ababundabunda. Okusinziira ku kamisona avunaanyizibwa ku banoonyi b'obuddamu mu ofiisi ya Ssaabaminisita ategeezezza nga gavumenti bw'ekoledde awamu n'abantu ba bulijjo okutaasa ababundabunda. We are working with the district local government and the community landowners who are giving the land offers. We have some areas where people are holding on to refugees and say don't remove them. We want them to stay here. Gavumenti ng'eri wamu n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku baana ekya UNICEF n'ekivunaanyizibwa ku babundabunda ekya United Nations High Commissioner for Refugees batandise okugema abaana okulaba nga tebafuna ndwadde nga polio n'endala. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.